Yes, checho nga bagamba nti Zenji Studios ate nga ne Ole Images kopiza Kyamuka TV era feshanyi mukutu 362 kiswane kya Zama naka sinema ka Charles Zinda Charles Film. Yes, Banka Sumulude Baka ise Golden Min atani na Mbono VJ atani na Biwa Ulimba the one Aaron VJ the man himself behind the mic Zembanka tudemu kubanga nkakutusako isegedde tiwali mbeera yakubusha yadde okweraliikirira nakama ti mtwa jibera mwenda mukenda. Now see this one aganti kandi Victoria ku lutimbe. Yes. Obera funa full kit a decoder sa connection one kyako And that was going. era kabaga chiza Chris Evans ku lutimbe. Kakati ono awanike ebipande ewaka waliwo omukozi kwe kujjagattewo kakati omukulu nannyinimu abasanga bagamba Nakawesi Zainabu Zainabu eri ey'omukibuga Emporium. You know, the more it remains unhanged, it will. Lubega Abdallah ku lutimbe ono bamugamba waaye muli kacaawo That photo, my son. aga nti abadde awanikayo ekipande oba kifaananyi. I leave for work. I'm getting so late. Okay. Kakati omukulu ayagala kukwata kkubo kweyongerayo kucapa ekyali ntandikwa tugenda maaso. So much weight. No wonder you're. Ekikulu ozitowa nnyo ennaku zino Are you feeling pain? kyova olaba ogwa Really? Just buzitowa ennyo oba ogwa oba omumpi oddugala mangu anti oba olinaanya ettaka so. bisegera kale ebintu ntubwe bityo. Katende. Kati ajja ayite Katende. How many times do I have to call you? Gwe nnaakuyita mirundi emeka toyitaba? Anyway, I want you to go to the market and buy me some liver. Njagala ogende Have you checked the fridge? agule ku fibumba Get. gebedde mu firiji Might also need some vegetables. naye tujja kwetaagamuko ebikozesebwa by'okufumba bivwavavwa Yes, too. But my beverages ebiva. Mr. Paul didn't misunderstand this. Njagala naga kansubire Mr. Paul takikutte bubi What's there to misunderstand? ng'ekiriwa kyatakutte bubi anti embeera gye yabasanzeemu omukulu yayolayola Alright. maama nannyinimu ng'agudde sokka bannange lulimwa nerogera obula nti wakirobera ki kinema kutambula eba erina okugenda mu maaso kale nno tulaba mu budde bw'ekiroowa. Oh, thank you, babe. Omukulu akwata ekkubo okudda after a very long day. How was your day? Olunaku lwo lwabadde lutya? And yes. You seem happy. What's going on? Omukulu yadda musanyufu I'll tell you. anja kubuulira So, kakati are you fine? oli bulungi You had a fall in the morning and wagenze n'ogwawo sometimes the pain comes later. omanye olumu obulumi Okay? bujja luvannyuma Fine, I would tell you if I... kiringanga okukuba mu kifo ekimu ate obulumi n'obuwulira ewalala n'owulira eno waggulu mu lubuto ekisegeera. You speak so highly of him. Honestly, sometimes you make me jealous. I'm sorry, but... kakati ono agamba nti omukulu So tell me about the good news. Oh, Katende yali amukoze eki that real estate. akigasseewo bulungi kona omusajja atereka kumuwaana nnyo kundeetera bizibu wano. Wow! Tell me about it. You know, the land of over 200 acres. It was transferred to my name. Do you know what that even means to our business? Kakati omukulu agamba nti alina bye yali afunye era mwalimu ettaka. This is why I fell in the morning, because I had to get some good news later. Kano n'agamba oba ekigo kwe kyavudde You've started. yabadde asuubirayo amawulire amalungi. I'm really impressed. Ekigo kiyinza oba kwe kyavudde They aye mawulire masavu ago bwebanga bizinensi aba akubye jackpot. Okay, remind me, why would you choose Christine for our baby? It has Christ in it. The same Kakati bali mu kuteesa want to make me old by giving. singa abazadde omwana bamutuuma linnya ki mu Kristini mbulwokuba mulimu ekigambo Christ. Oh my God. I actually gave you 7 because I was being lenient. Ayagala abaana 7 Otherwise, let me tell you, era nga bwamukudaalira n'omukudaalira nno mba nkuyambye nkitegeera 14. kubamba njagala abaana 14 It's just nkitegeera kati bwe nkugamba nti njagalayo 7 awo weesuneko. Give 7 kids. The best I can give you, sweetheart, yamugamba kids.
omusanvu teri Listening to yourself. waayo banno babasatu We're going to make a lot of money. What are we going to use it for? olaka tugenda kukola ssente Shall give it to charity. tunaazikozesa ki nga tugaba Organizations and these people need funds. bantu bangi bakateeyamba nga tubawa Very pointless. Let me just leave it to God. akati gwe You never know. nze kukaana n'abantu My turn to 14. Wait. by'obeera saasoma gwe kankuveeko otherwise nja kunyiiga ate kuba mba njagala 10 na banna singa nyiiga bulungi isegedde kale nno oluvannyuma ennyo ekibaala kyakutte kisegeera omukulu ono tumulaba ali mu bbaala alina gwali bize n'omwana we yeetiriboosa kisundasunda kiyiikayiika kitegeera ebyokunywa baasunze kimukwate wava ssente mu nsawo musajja atu nga bamuteeka mu kandooya kale ate kizinga ekizinisa effujjo mufumbo musajja mufumbo ate abali mwami mufumbo nga teyeetikka kakati abaana bano babeera eyo bw'ozungazunga bwoti babeera eyo naye era ogenda okulaba nga ki onaalye n'alinda taata kaboyo nga takomawo taata kaboyo talabikako nakali ate ebyo ebiseera ne bw'okuba essimu eba teyitamu omuntu ng'olinda omuntu omunnanga asobola okufuna obuzibu babbi basobola omuteega apoliisi basobola okuba bamunywedde. Hello? I'm fine. Bekukuba ku ssimu Is Paul that side? tibannange Paul mumundabbiddeko eyo I'm sorry for worrying you. nange munansonyiwa okubeeraliikiriza naye bumba omukulu ali eri yekubisa bifaananyi kitegedde Katende? ekuyita katende katende sojje. See, you're very sleepy. But make sure you don't sleep entirely, because your boss is not yet back. agenda neyeebaka n'akisussa bamugamba tubulizaako ennyo kubanga ne boosi tannadda ekyakimugamba boosi ndoza ki boosi naye agayekyayo nebakewo munnange musajja essimu bakuba teyitamu litodazi kino ti omukulu ali mu bifaananyi waliwo eyamusazeeko kale nno nabwe batyo bakuyisaawo ne bakwolekeza mu kibuga Kampala tulaba eyingirawo ye mwami no ndowooza yali asulidde ddala wano mu ntebe saawa zaali 2 zinatera kukola 2 kitundu wakubulako 6 buba bwakedde dda nazzi kuno nga bayimba nti bwakedde mpulira ekisegedde Thank you. nti owaaye tusanyusa okulaba kulikayo nti kaale ono kwe kumuwa aga. Were you drinking the whole night? Simanyi wabadde onywa I just had 1 or 2. abiddewo kamu bubiri awo Your eyes are a bit swollen. Are you? gwe amaaso nga gazimbye oli bulungi. I didn't sleep the whole night. I was waiting. yabadde amulinda ekiro kyonna. I'm an adult. You don't have to be so worried about ndi muntu mukulu sira nsonga lwaki onneeraliikirirako nnyo. sleep. Oh, so you were busy enjoying yourself. Sebo wabadde onyumirwa Sleepless night, right? nga banno bali eno batunula gwe onyumirwa. That's not what I meant. ati si kye ntegeeza I have to take it that far. saala ate tukisusse.
yajja ne attitude ekyuseemu eyali afaayo aleka ayagala kumanya bitono tayagala nnyo kumanya bingi. But why didn't you call me at this? Naye era waali badde onkubira kali kagambye amwani adaluti ndi muntu mukulu. Anita, I knew I was already coming back in the morning, so... Omuntu omukulu era munno omukubira n'omugaa nti nnyinza obutasobola kudda. Bannange mweggalire olwa kino na kino na kino nonnyonnyola nako. To office first. Wabula teyakikola abantu ne basula mu kweraliikirira. Kale nno adda ku makya kale ate agamba nti era aba alina okugenda acape n'omwenge gwe gamba mulirwanawo nti n'omwenge gwe. Kakati ono aba akebera olugoye omukulu mwabadde nga bwe weetegereza kwaliko engeri ya birangirangi naye ate nga bw'obigira bw'oti bivaamu kasheepu ak'emimwa kiba kitegeeza lipusitiiki. Kati lipusitiiki ono nange Saalu ng'atukoze atya? Walayi tosobola kufuna mirembe ne bw'oba oyagala otya kati totandika okuteebereza nga nti kino kiyinza okuba kiraka kiri bwe kiti. Kantu kati ninnyo kasobola otutrigalinga embeera embi. Omuntu emirembe ne gimuggwako n'akukuba eriiso ng'akutunulira alinga akamunye. Bisegeera liiso ly'akamunye. You startled me. You know, namugamba po worked the whole night. You know one thing about... gira ebintu ebyo nawo nkanga omanyi nakoze ekiro kyonna omanyi kye bitegeeza. I have to work. Sajja n'atandika okunnyonnyola ku nkola gy'akolamu. But thanks for clearing the air. Yanga sikibye mbaddeko. Sweet. Naye webale kunnyonnyola. That stays sweet as usual, my darling. Ako kasufu naye kyayi yawoomye. Kyayi ye yawoomye bawasikisiza kanzaali ki? Agenda mu kisero ngaddamu asikayo omusaati guno anko mwe yajjidde. Aya erimu olupalakwi Sheila. Mukulu alengera omanyi era Justin nga omanyi naawe olinayo kyewakoze naye unakeberakebera esaati eno. Saati ebadde ki naye kwe kujja agikebere. Alayika alabye alayika alabye. Akati kibebigaalo kino number you have dialed is busy. Kikwata essimu kimukubira. Essimu ng'eri bize teyitamu. Kyebeerera eyo tekirina buzibu. Number you have dialed is busy. Please try again later. Bw'aba tewali asuzeewo ddole yeegattawo. Yakisanga mu bbaala. You have dialed is busy. Please try again later. Wala ennamba eri bize. Bwe tebaakunyiza ekkoodi baba bagikutte mu ngalo nga buli w'okuba bagijjaku. That is nga tebaakunyiza ekkoodi buterevu. Nagambye kopi za gamba milwana nti Kyamuka TV vessanyu Seged munguru 322 ku Azama dikoda ya mitwalo 9 Seged. So ebbeeyi eyawukanakaawo jakuba mwagadde kugabako ku ssente just naye nga ffe official price gye tumanyi yeeyo 9 ate nga gwalina dikoda yokka oba nga oyagala dikoda yokka ekisowaani kyo kirina kwata 5,600 ojja kuba wefunira dikoda.
Where are you going to work from? Because I have limited time. Kakati waliwo omukyala eyajja mu maka ga kibebigaalo kino nkeera waalwo namwe njagala ondage we tugenda okukola ki. Mukyala yajja asabudde gomesi aweekedde ekikapu ng'asukuulayo olubugo ng'asooka alwala mu nju bali mu babiri. Watch this one film. Kakati omwana oyagala kunamira bajjajja oyambala otya bwotyo mu maaso g'abajjajja gira gwe jjajja tomugira n'okola ki n'otabula jjajja. Omanyi jjajja naye ayinza ottabuka kale tolina kutabula jjajja. Don't remix jjajja. Ninaga bintu bitono nnyo ebijja okunguzisaawo essabu. Ndikole bulungi ndiyooyoote nga lirimu wifi wuufa limu n'obutalatala obwalangi bajjajja balyoke bakaabira omwo. Wanje? Ebisigadde ndibalinda kuwa bujulizi. No. I just met him a few weeks earlier and he seems to be rich. Kakati onannyonnyola Nga bwe nakunyonnyodde ku simu. ku gaayi gwe yafuna. Good enough, they don't have children. Yakamufuna ebbanga ttono. And the ritual we are going to perform, it works well when they don't have Era nga gaayi alina ssente kati n'agamba expecting. ekirungi nti tebalina baana Relieved. kuba eddagala bagenda okukola But lyetaaga nga temuliimu baana mukalu. ate nga Let's go in. omukyala talina lubuto nti oba agenda kuzaala. Kakati omukyala Kigenda kutwalirayo ssente eziwera. bakulabulirawo simu anga ate jjajja abeera si wa mama mu Luswayiri. Kuyitamu. Kakati oba olina okusasulayo kasente Sente. kisegedde. Okay. Sebyangu byekuwambye kakasa. Jjajja si wakwemoolerako. Tumale we tutaloge ku bantu tebaatereere mu layini. Ekyo. Ogenda kulikola. Yatugenda maaso. Nnyo nga nenkoko tennakukulema. Kakati Tedde naye kati ddyo ndikola nti. Ogenda yimiya wali mu mulyango. ddagala lya ku makya ng'enkoko tennakookolima yimirira mu mulyango kanyuga sitayiro eyo Bw'olaamirizaako by'oyagala. Bw'oyita erinnya lye. Erinnya lye olimanyi bulungi. bukanyuga oyogera kati waliwo omuntu akuloga nga naawe ogaba naye kinyongere kindoge Lijja kunki. nkitegeera netse ogenda n'osanga omuntu n'akuloga Sitaalibuuka kuwa. nga naye mazima gennyini nnyini of all people. Amina. Ne bajjajja alugaye batunda ne bagana naye va ku mwana w'abandi Olisobya. nkitegedde Sobya tonoonya. nga liryo nga ne bajjajja bakwagaliza Kale tete. ne baga tosobye eddagala ega kati awolabira ddala nga musajja wattu bajjajja baba bakumwagaliza neyo muwala tujja kuyambako. Bajjajja bavaawo banyeenya mutwe baga tuyinza butakuyambako on which ground. I'm 14. Ale nno omukyalo Have some bread. yalina ekyokulirako yali akyazizza mukwano gwe One who serves you, gatekeeper. yamwewuunya gwe ate getikipa gw'omuwa ekyokulya Make his own food. tasobola kwefumbira. Come on. Leka We naawe only stay 3 people here. wantubeerawo abantu You basatu cannot start making their own. sinti buli omu atandika okwefumbira kati tuba tuli ku kyawo baliwo batono nnyo ate nga mulimu n'omukyala You're such a darling with a good soul. yamuga akala olina omutima omulungi And by the way, naye Paul is so lucky to Paul. have a man like you. yeesiimye okuba nti alina omukyala nga ggwe ku bantu abamu naye bya bulijjo Everybody changed. tasobola kuteekawo kibeera zirongaazi abantu babeera nabo bantu si byasimanyi kati oyo ate getikipa oyo simanyi biki ebintu ddw ebyekinakunaku. By the way, naye do you still hear from Sharon? okyawuliriza okuvaako eri Sharoni Though I've taken long without hearing from her. agamba nti ebbanga But the last time wadde ddene naye she had bought a cream and it technically fried her face. yali aguze cream nga mu butuufu fwesi ye yali agisiise busiisi At you. That's why. n'atumbuka n'aseka. Bino ebintu by'abakyala kweyerusa muntu abeerawo nga muddugavu naye ng'ayagala afuuke kyeruppe
oba obuddugavu buluma naye buyinza okuba buluma naye bino abantu bye beevumavuma eyo oli ayinza okugamba munne oli ogira obuddugavu kati neyefuula ntekamulumye naye nga bwadde eyo mu buliri bambi kamunyonyogera kamusula ku mutwe keera kukwata mu kizigu akuyitako n'ogaba bannange aye teri bantu batamanga kweyerusa nga n'oluzungu tomanyi bantu bayinza ogaba muzungu wange gyebali nga muzungu mmye mwana ayogera oluganda naye nga wabeera ewala olaba sirindi yoni ayitawo kaakati ono bebigaalo bamugambye akole remix alina apartment zasulako kati ng'azikanyuga mu madaala bwakanyuga bamugambye eyita erinnya lye bw'ayita gwe po akati po we bamukoowoola po gye yali yeebase eno bamuyita kati ate awo nze sirinda na misambu akuntuukako kuntemyako nkitegeera misambu nga nninda gyaki kati omukulu abeera eno yeemagazi agenda okuwulira alinga gwe bayita ali mu buliri bw'alekewo omukyala bw'ali naye atwala ono amuwase baamuyita ne bamuteekako n'obukwakkulizo obudde tebukya yafuluma mu kiro asoobasooba mu buliri kiro bajjajja ojjako essimu bajjajja bo tebabateeka mu flight mode batuukirawo baka ne babutuusa nti mukulu oli eno naye eringa kyakoze eki ekibaala kyakoze eki kyakutte dda mukulu ng'asoobasooba ono bw'akanyuga yitawo eno gwe watayu mukulu kitiribiita amuloga kisundasunda kiyiikayiika bw'amagamaga nzologa obubi neiba n'ayitawo byana binyirira bunyirizi naye mu kanyuga kemiko bikafulu akati ono akyuka yamanyiira okukyuka ng'akola ki yeekyusiza ku munne agenda okwekyusiza ku munne nga taliiwo gwe yeekyusizaako alazeewa kumba oli kaawedde mudda mukulu ekimujja mu buliri ku mwenda ogw'ekiro walayi lino lyali kwalaali essimu yavugirawo womanyira nti omusiru teyalidde za bwereere awo ennyini liryo bimmanyi agampa essimu yo ogenda funa bakasitoma mala omuwazi omuwadde ng'afuna bakyali baawo nga 8 ng'abagamba bakkubire ng'abakubira twagala ebintu bya ssente bwezi twagala bya tebagula just bakufuula bize I do not have time, but kisegeera see you today. kati okulaga nti likola Let me check my schedule. kakati omukulu Be quick. I have to go, but please keep in mind. ali mu kiyigo I have to see you today. ali ku ssimu gwe nzija nno gwe kyoba omanya okisegeera Oh, yeah. byonna byokola bikole naye nga nzija I think naye What is going on? ki ekigenda mu maaso ate opalapalanya biki exactly are you insinuating? ye ki kyotegeeza nti ojja Here to me. Anyway, what time do you want us to meet? ogenda kujja ssaawa nga mmeka At your place. gwe kyoba omanya mu bannanga anaajasa Hello, Paul, are you there? Hello? akukuta n'essimu nzija gwe nkyomanya ndi mu kkubo nzija lyakoze akati I just had a running stomach. What did you put in the food last night? mukulu agamba alimu ekidu My stomach is. kye baamuteredde mu mmere kimuleetedde ekidu
olubuto kye lunkola eno tewatadde mmere kyonna kyonna ekidu kindi bize ate munnange I really missed you. mwami mufumbo nga yalumbye dda wekimanyi badde nkusubwa Do you even care? naye ofaayo gwe Time I called you, you just cut me off. agamba nti nekkubira nonzijako It's my phone, you know it overjams. kasimu kafwako kajjira ne kakwata nnyo Oh, from a beautiful woman. bantu bangi nga bakuba kati gwe ng'ate bannaye tonnyonnyogera kyokka gulabe Paul, wamapo do you have another woman? olina omukyalo omulala Cause the call you made in the morning kubanga wankubidde ku makya sounded as if there was someone close. wabadde nga walinganga waliwo omuntu Baby, now way. Come on, let's leave that. leka naawe bebi ebyo tubiveeko nedda ssebo You can't just. njotavu tosooka kupapa I'm a woman. Baby, you're right. But then ekituufu kyo kiri nti I have to get back home on time. I don't. kati ate My wife. namba nina okuddayo Please. nayo omukyala So it's true. ekitegeeza bituufu Married. oli mufumbo okay nga yeekyusa I'm no longer in mode. So kati sikyali mu mudu zigenze I also don't want kati to nviira be suspicious. No. saagala Please. saagala munaye bakuteebereze To me. naawe bebi kati labayo Look at me. nalese okulabe naawe kati You can't do this. Okay. wadde ntudde naye nga wano wendi nyimiridde obuyimirizi I'm not going to take so long. leka naawe ate kakati sonyiwa banno naawe bebi Me. Just labayo kakati kyati do this to me honestly. ebikalu nzijeyo byabwerere The next time you're with me, omulundi omulala nga ndi naawe Yes. tonjogeranga ebintu bye ebyabakazi kale ki naye bannange olimwa munnange eyagenda okukola yawunziko akola kati ono engalo ate oba azikoze biki Oh, madam. Can you have a look? kalyanko katende Sorry. bannange ng'olabye soli You know, kali kumbe ankopo ali waggulu yes. Let me blink. No, please. adduka oba aleete kiti oba aleeteyo omunnyo basiigeko munnyo oba kamulali Get something. Let me just. kikulu katende alina keya naye akisussa bwamukwatirira ng'olabye ebyo bibaawo siggwa asoose bantu bulijjo beesala engalo mitawaana myere tufuwefuwewooko tukoze tutya nkitegeera omulaba keyeesukkirira Give me some plaster. Baby. What up? onajja bebi olugalo Do some gardening. obadde ki Tell me something. mwabadde mu gade You have Katenda on my payroll. katulabe katende musasula House chores and make. akola mirimu gya mu nju era n'ebirala Does house chores include what you were doing outside? kali ate emirimu gigattako byobadde okola ebweru Sometimes I can also. Sometimes you can also anti kati olumu nange enjira n'enjira wali eri yourself in work outside this house. anti kakati There is something going on between you. oyingira mu mirimu egy'ebweru ewenju waliwo ekigenda mu maaso wakati wo ne katende kyesimanyi kyemunkweka So you can stick close to him. kubanga ekikufulumya ng'oyagala nnyo obeere waali Finger is hard. bannange omuntu yeesaze engalo This is what you have to say. bino by'olina okumugamba omuntu bamusaasireko Anyway, for your own information, there is nothing between me and him. kale You got everything wrong. bw'oba oyagala okumanya What you call tewali kigenda mu maaso you'll utter just one more word, and I'll slap you black and blue. ne musajja n'atabukamu yogerayo ekigambo kimu nkususe kakati katundu yayombya abantu wano katundu afuuse katundu ng'ajja musajja n'anyiiga ebya siriyasi nno kati katundu agaye
ate anka abadde ki? You know, honey, you sometimes... What exactly did you take me for? Give me that phone. Yayogera bugezi kagambo hani. What is wrong with you? Mukuru n'atabuka. So you think you can talk to your lovers in front of me and I'll just look on? Ebo oyogera n'abasajja bo mu maaso gange. Oyagala ntunule butunuzi. Very well. Kakati nompuliriza bulungi. I don't want to see you step a foot out. Saagala kulaba ng'olinnye ekigere wabweru wa kikomera kino. With this one, meeting this one, manyanga shopping. Ugenda simanyi shopping, simanyi ki kumbe ogenda mu bwenzi. Said that was Grace on phone. Bannanga abadde Grace ku ssimu. Yamuweerawo sumagiza. Kakati no yayomba. Problem. Oli akyali ne ku ssimu. To change your language when you're talking to. Anti kakati obuzibu nawe olulimi lw'okozesa. Honey, baby. Simanyi darling, honey, baby. Nawe badde ndowooza gaayi gw'okubiri. Envaako. Nze kunveeko. Nange. Naalonga ate tonyiiga obuntu butono nnyo. Sajja alina attitude. Muno naye n'anyiiga. Nze ngenze kunyiigira mu kisenge. Please, come on. Ate otya naawe kati ng'onyiiga otya nze ndeka nyiigire mu kisenge. It will not. Kitegeera. Okay. Ate bijja kuddamu ebyo. So sorry. Kantoloseeko butolosi. Kakati kumbe neyiye evuga. Hello. Eriko nti Donna. Yes. Okay. Yeah, kituufu ekyo. Let me first get done with what I'm dealing with and I'll get back to you. Kansooke mmalirize bye nkyakwasaganya wano tujja kuba twogerezeganya. Take it slow. Kakkana. Kati n'asituka n'avaawo. I love you. Anti nkwagala nnyo naawe ekyo kimanyi. Nayinza okuba amuwulidde. Wakati awo kutukuba shaapu. I love you too. Anti kuli mu biviiri. Kuba kuyitamu. Kubeera nkwaka amugye. You can have some money. Osobola okukwatayo ku ssente. Come on. Zino zikubeeremu. Bintu ebimu kati byafuuse byaggula. Kubye mwana w'abandi. Time you feel like Gwakubyana by'e Kampala shiyanga akubaani kale nno wategeera nti nze siri wa muzannyo muganda wange bakkubye dda ekisooka omusajja tasobya. Sajja tasobya mwebase muli mu buliri essimu evuga. Saa 9 ogw'ekiro. Ogamba otya bebi? Ntazira ssente n'agenda mu byafaayo by'ensi yonna Guinness World Book of Records. Omukazi azize ssente. Ayinza ne bwafa omulambo gwe bagutereka bulungi bamupreservinga agenda mu museum ez'enjawulo bamutambuza butambuza ensi yonna emulabeko. Omukazi azize ssente ne bazimuwa n'azigaana. Omanyi kye kitegeeza? Abantu bagenda ne beekubisa naye ebifaananyi abasita wansi yonna. Kakati noono kyaliwo akwata ekkubajja. I didn't expect to see you. You really worried me and... Ono agamba mbadde sikusuubira. Sorry. Kulaba. Ati munnaye wadde onneeraliikiriza jjo twadde ku ssimu ate. One was unexpected, I'm sorry. Kono munnange. Okay. Waliwo ebyatuuse bye nadde ssuubira nsonyiwa.
Paul thought you were a man. Really? Kiwaliwo obuzibu nti Paul yalowoozezza oli musajja. And Okasakasa. he just lost it even through my phone now. N'atabuka n'essimu n'akanyuga I muli. think he didn't touch you. Ndowooza teyakkutteko. Kubanga Really? waakikolera bw'ati ayinza okungwako. Emikwano gisuddiye amazima gennyini. Pavin. Ne gikuteeka mu kattu. The other ear. Nga Pavin. Yes, and Mbuulira. he went to work. Are you okay? Yagenze kukola. Oli bulungi? Come on, Pavin. Pavin. Just want to be alone. Njagala kubeerako nzekka. Feel like this. Please. Nedda singa oli bw'oti. No. Leka naawe. I'm not okay. I can't go. Kino kisobola kukireka bulesi bwe ntyo. I'm here for you. Tofaayo wendi. Aha. Byonna ku Kyamuka TV. Nagambye full kit 9,900. Ateeka kugirako n'omwezi gwa bwerere. Kati nno ku 1,300 ojja kuba ye subscription gy'okola buli mwezi. Okitegeera. Weere ng'onyumirwa ate ekifaananyi unlimited. Kakati nno onaaba ali wano. Welcome back. Mwami ngadda. Thank you. Bannaye mwami tusanyusa okulaba. Webale kudda. Ku luno aga yagigaana. Ate omugenyi. Just go up there and lay your bed sheets on my bed. Nsooka ogende ku buliri ontereko okwo. Essuuka yala obuliri obwo. I have a guest. Nga bw'olaba nnina omugenyi. Okay. Mukulu oli bulungi oba weewunzise? Are you two going to sleep on my marital bed? Mmwe mugenda ku buliri obwange? As N'omugenyi. it is mine Anti era obuliri kati era bwange nange. Ate nga ndeese omugenyi. house, you can find. Ate sisuubira nti oyinza okusula naffe era. Ninga bw'oba okyagadde kale naawe oyinza okugaanirako ku buliri. Naye bannange. Bannange. Give me one reason. Mpaye. One good reason. Paul. Ensonga egi Paul. Guest can't sleep anywhere in the house. Lwaki omugenyi tasobola kusula wantu wonna mu nju? Bannange. Sumagiza. Are you trying Yamwokya sumagiza. in front of my guest? Ogezaako kunswaza maaso g'abagenyi. Authority in this house. Bagambe. Nze gwe bawasa. Gwe. Go up there and lay that bed. Genda. Move it! Mangu yala obuliri. Tebo omusajja aleese kibebigaalo kisundasunda kiyiikayiika. Azze nakyo kiro. Sajja mukambwe. Need help? Nkuyambeko. Kakati eddogo. Calm down. Ejjirako package. Kati bayinza okuwa ennyongeza nti abeere mukambwe mukko ebyo banyongeza. Wali tokisabirako gugabwa njagala musajja mwefunze. Babe, calm down. Baby kakkana. Really sorry about all this. Sorry ku bino naye musagala bantu kuntabula. Kitegedde. Kakati ebintu byafuuse byaki? Byakutabuka butabusi. Baana batabuka. Jukira bamuteekamu nko ku ddagala. Bamuteekamu nko ku ddagala ono bwamwambula nange empeta ayinza ennyambalemu nko kyokka gwana ggwe. Omuntu akwambula ettaayi n'agyambala. N'ogamba ki kye tuliko? Bamutuuza mu kemiko. Bamufubula kemiko ali. Mtebi Pavin, take you Bukenya Paul to be my Baali bafumba ate abafumba ab'empeta. have and to hold Segedde. from this day forward, Kale nno in sickness and in health, wano otuuka nga bye walayira better for worse, until death do us. so nno abannakampala bye bagambira nze awo mba nafulumye dda kaweddemu dda. Nkitegedde. Olw'ensonga ekikusuza mu ntebe nga oli mufumbo mu maka gano. Mwami akeera gwe Are you going to wake up? tozuukuke.
Oh, have you finished making breakfast? Breakfast oba ogimaze? Nyabo. Am I going to have breakfast before? Naali ekyenkya oba nedda? Yasuze wano. Yagenda olaba alinganga mbw akankana atintima. Pavin, are you okay? Bakyo tintima ate. Are you? Babe, is there anything to eat? I'm so hungry. Anna omuntu anaafuna ku kyokulya nze ng'enjala ennuma. My wife doesn't feel fine. Mukyala wange tali mu mbeera nnungi. Ekiki? But what were you telling me last night? Pojja wabadde oŋŋamba ki? That can wait. Anti ebisobola okulindako naawe omukazi afa. If she's your wife, then who am I? Bw'aba mukazi wo ate nze? Tourist. Ndi mulambuzi? Ya? Ebigalo teyajja nangoye tulina kwambala ku za mwami ne bokisa. Ate osusa oyambala otya bokisa za muno. Naali wano akankana lwaki atintima ate. Baby, come, let's go to hospital. Baby soko je tulabe. It's so cold. Akati ku ddogo tekwaliko package nti bw'alwala nga tebamujjanjaba. Era yali alimu ate yakimuteerako n'agambye ligira mu package buke y'eddogo. Eddogo bakuwa buke kisinza ku ssente z'oba otaddeyo. Lyeddogo ly'ofuna n'obuyongeza bwako obuntuntu obugenderako. Bucanozo obw'enjawulo obw'eddogo. Very fast. Kati kacano k'obutajjanjaba mukyala ng'alwadde tebaakamuwoono. Buke yasasula ya wansiko. She only needs your attention. Can't you see that? Ali mu kwebuzaabuza. Gwe tokiraba? Ali mu kupalapalanya. Nyamanyi. Kwe kujjala nsooka n'alambula ku nju eno nfuluma ebweru. Tutte mukyala mu ddwaliro. Nsooka afune ku bujjanjabi. Ba munnange biyinza okubanga ebyokusaaga ate omuntu n'afuna obuzibu obuli siriyasi. N'anyiga. Gwe kageeti maani. Munnange byana binyirira bunyirizi naye bikambwe ebizibu. Geti maani. You man, what Gwe musajja. around this house? Madam, my job is meant to maintain security Obadde okola ki mu nju eno? on house chores when Madam asks me. Alina beera ku security era egy'omu nju agikola bamusabye busabi. Do you know your job? And do you do your job? Omanyi omulimu gwe era okola omulimu gwo gwe. Now. I'm sorry, Madam. Bantu enjala yabalumyerumye dda ate enjala ku nsi kuno muganda wange giraba edduka. Fide. Efuula abantu ab'emirembe abakaawu. Make me some tea and fried eggs. Right, hi, Madam. How long are you going to take? Because I'm already hungry. Ayagala bamusiikire ku jji bamufumbire ne 2 caayi. minutes only. 20 minutes? Dakiika 2. Mukulu ogenda fumba ki ekyo? You man. Amagi ogenda fumba ga nkofu ga nkwale. Oh. Waliwo yaŋŋa nti ejji ly'eŋŋaŋa liba liddugavu munda nti ate nayo bagifumba era No. si lwevamu supu wa bbulaaka. Yaŋŋamba wa bbulu, supu abeera wa bbulu, ejji lya bbulaaka. 8. Enjuba yali eba ya bbulaaka. Okay, Madam, 8 minutes. Era olirya bw'oti. Teritamiiza bw'olya amangi ovaawo okubiddwa. Sebo gwe ŋŋaŋa ziraba edduka. Kaakati oluvannyuma ennyo omulwadde adda. I'm sorry, let me lie down here. I can't go to the bedroom. Bannaye kampumulemuko wano sisobola kugenda mu kisenge. Now go to the bedroom. Nedda kati genda mu kisenge. Head. Munnange ate munnange. Are you still feeling cold? Era okyawulira ompewo? Bring you something to warm you up. Ndeeteyo ekikubikka okubugumya. But right now, on a contrary, I'm feeling hot. Mwaye nze bandeke kubanga kati n'ebbugumu ate empulira Let lyeyongedde. me first go up. Kale I'll be back shortly. kansooke nyambuke tulabe ngenda kujja tugire wano tulabe. Kati buno bukeyakeya obuli extra ku buke y'eddogo. Okay. Tebaakamuteerako nti tebubaawo.
What is this? Kiki tuliko? Still doing in bed at Gwato kyakola kimbuliri saawa zino. Babe. The night was so long, so... Manye ekiro kyadde kiwanvu kati muna omuntu n'awumulako wooleka. Did you at least prepare something to eat? Toyinawo kyewafumbyewo ate ekyokulya waakiri ne tufunako ekyokulya. A patient? Tulina omulwadde. Omulwadde nze mufumbira. Don't tell me that dummy of yours, because we both know she only wants your attention. Toŋŋamba oluyi. Don't you ever, in your right senses, call my wife a... Tokiddanga namu n'ovuma mukyala wange omuyita akadoli bintu ani goyita kateretabi. Bw'amuyisa akateretabi. Tokkirizibwa. Kakati bwe yali asaba buke yagamba abeere mukambwe mu kkondo bakamuwongeza kale kajjira ku buke gye yasasula abeere mukambwe mukko. Kakati kyatamanya nti buke bw'abeera mukambwe mukko obukambwe tebagira direction nti bubeere nga bugenda wano oba wali. You man, I've told you so many times. Why were you not answering? Nkuyise emirundi emeka lwaki wadde toddamu? I've not heard you call me at all. Sikuwulidde. Stop it. Naye bannange. Katerega? Who is Katerega? I can slap you. Amuyise Kategega. Anaatera muyita Kategeera. Katerega Kategeera. Madam is calling me Katerega. Ampita Kategeera. Ani gwayita Kategeera? Says. Just tell her your name. Mubulire erinnya lyo. Katende. Ja Katende. Ever. Bw'olifunza amba katundu. Breakfast. Okay, madam. Kyonna kyonna kyekiri njagala kulya. Njagala breakfast. Kakati anko kibiri gajja. Onagwa wansi. Oh my God. Uwi nze ndabye. Kyekigenda maaso wano. Honey, I would have prepared the breakfast already. But your wife ordered the gate. Kakati buchayi singa yabufumbye dda. Era mukyala we agambye gateman ne bankuba nze nzina ndaba ndi mukube. Is this true? Bituufu. If you weren't sick. Bwe singa tobadde mulwadde. This is what you've done to make... Kino ekibatu kyange kibadde kijja kubuuza ku ttama lyo. Okitegeera? Get out! Fuluma! Hey, munyega. Betwogerera mu nju mulimu obukyuduleni bubiri. Ate nga bonna bwa mwami ono. Amasoko gye bebe. Iye! Nkitegedde bebi. Nkulu bw'alaba. Sajja tukatende. Kuba akakyuduleni akabaali kamuwadde. Wa? Mwavu osigala oli mwavu. Sigala okutunuulira. Oliba okyalozoolera ne baddukira n'owuwo. Kisegedde. Byali bigambo bya mwami oli. How does Kati omugenzi. sing back? Kati ono ng'amala ajja yeewaana. You thought that I came here to be your maid? Bw'one adde asuubira. Nazze kubeera mukozi we wano. I'm talking to you. Njogera naawe please. Are you dumb? Tawulira. Told me that. Ali kiggala. Kati amuddemu ki? Oh. It's the ring that is making you brag and feel yourself to the moon. Mpeta yekuleetera okuwulira nga I'll give it. olina essukuuti kati gimpe. Gwe tomanyiira. Let me tell you, you slut. Kankubuulire ggwe wambwa. Paul is my husband. Paul bba wange. Love him temporarily, but you can. Osobola omwagalako akatini naye tosobola kumutwala. You know why? Omanyi lwaki? There are those beautiful things in life Waliwo ebintu ebirungi mu nsi muno that can only be seen but naye nga birabwabulabwa be heard by people like you. naye ng'ate tebirina kubanga bitwalibwa abantu nga ggwe. How dare you talk to me like that? Aye ggwe oyogera otya nange bw'otyo? Mwana kanula amaaso nga bannange. Give it your best. Try. Mbona empeta y'emuwaga? Gezaako mukazi wattu gezaako. Beautiful jewelry that can fit you. Bwe yagenda ne yeerijja. Only advise you to find what can fit you. Mu bintu byatajjaamu
walinoonyeza n'abakujjamu. Paul is mine. Paulo wange. I alone. Wange ate wange nzekka. Bannange. Ate n'asajja tuli batono bwetegereza obulungi bwoti tuli batono. Situli bakwonoona. Twetaaga kekkereza kwata mpola waana. Gwosanze. Exhausted. Nkwate mpola. Talk about. Musange nga yalazimu kuba muweeyo eky'etaano eky'ekkumi bintu ntubwe bityo. Omale weewaana ogambe didaayi ekitegedde. Is it? Do you know that we are married? Which kind of question is that? Kakati No, we are married. tudda mu kitanda. Any problem with that? Okimanyi tuli bafumbo nkimanyi. No, but Waliwo obuzibu? Bad. Nedda naye well, nga bwe ndaba. then you should know that it's not right for you to bring here your female friends. Wali badde omanya nti kikola magezi. Our bedroom? Oleeta no mu mikwano gyo mikyala ate n'oleeta ate mu kisenge kyange. Wedda by'oliko. No. She's not just a female friend of mine. Oyo nno I'm actually planning to make it official very soon. si mukwano gwange kyokka. What? Mbadde nnamu enteekateeka okukifuula official. Even listening to yourself. Are you out of your senses? Naye weewulira by'oyogera. Otegeera bulungi. Directly asking me for divorce. Oh. Sebo olinga ngamba mutwawukane. Babe, A divorce? Kanaawe ate kati nga twawukana tutya. I just need her as a second wife. Just mwetaagako bubeereko namba 2. Mean that we should divorce? Ate kitegeeza tuba tugera kwawukana. Okay. Tell me why you want a second wife. Mbulira lwaki weetaaga omukyala owokubiri. Honestly, Amazima gali nti I also don't know why. nange simanyi I lwaki. just feel like I love Donna. Just Donna mpulira mwagala. Tombuulira. Stop it. Tombuulira. Just Tonteeka mu bintu by'omuzaffalu. I thought you wanted to know. sleep. Badde mmanyi obuuza kubanga oyagala kumanya. Weebake bibyo weebake. Awulira amwagala. So nno badde eggambayo. And Eh. switch off the lights too. Onzigyako ko n'ettaala eyo. Amubuulidde amazima. Kale asobola okubaawo kubanga era bangi abeera n'abantu beeyo ebbalibbali. Nabo bato baleeta waka ate oba okisussizza. Bantu babeerayo ng'era olyaga nti abantu bange mbamanyi. What is it this time? Gye bali naye kasita akomawo ewaka. Man still has feelings for his wife. Kakati n'agamba nti bajjajja bategeeze nti omusajja akyalina omukwano eri mukyala we. Married. Now tell me, why do you think he still has feelings for her? Onagamba gwe kyekikuleetera okulowooza nti akyamwagala. Everything was moving on so well. Buli kimu kyadde kigenda bulungi. Morning, when that woman pretended to be sick, Ku makya bukyo was all desperate. mukyala yeefuula nti mulwadde. Omusajja namulaye nga yenna aweddemu. Naye awo nga tewali buzibu bwonna. Kakati awo Kyeyakoze kikolwa kya buntu. buke Tokitegeera. y'eddogo n'amugambirawo nti olaba That was too much. ekyo kikolwa kya buntu Almost- ate akisussa. Kati mu buke ekikolwa ky'obuntu tebaakola ki tebaakijjaamu. Bw'omukulu akisussa. Does. Anyway, to win that man's heart, Okuwangula omutima gwa angu. that work which would be for his wife. Emirimu Yes, egya mukyala we but just look at it as an opportunity. onaagitwale. Don't you know that a way to man's heart is through his stomach? Onaagutwale ng'omukisa. Really? Onamugamba nti bw'oba oyagala okuwangula omutima gw'omusajja tokimanyi ky'olina kuyita mu lubuto lwe. Now, Ati aba era ne gaaya atayagala kulya kabaka aweddemu dda naye ogwa kwayagala okulya oba wafunye dda ekiwedde. to spice up the process, Kaakati ono kankuteremu obwangu bebigaalo nga bamwongera package buke. while using it, make sure you don't use any drop of water on your body. Lino bw'oba ogenda olikozesa terikozesa dde ettondo ly'otuzzi ku mubiri Do gwo. not bathe Teri kunaaba. a week, no matter what. Mala wiiki Drop of water on your body. oba ki Okay. ogezanga naye bankubanga etonnya bambi. It's very strict. Ate nno If it goes wrong, w'olisobeza bw'oti backfire.
eddogo lijja kuzza omurro. Eddogo tebakisobya. Abamwongera kati eno buke ya butanaaba. Nkitegedde. Remain with my balance. Today you're going to pay the whole amount. Balance wange mwagala ndowooza ojja kunsasula kati omuntu Fully. ow'eddogo tebamuluma. Naye sebo nina gwe mmanyi yabba omusajja omusamize n'amubba ssente. Abasajja tebatya. Amount. Omusamize ne yeemulugunya n'agamba omusiru annumye ssente zange. Annumye ssente zange. Nja zikuwa totya. Totya gumiikiriza. Abayaaye tebatya. Kati oli bamuwadde eddogo bamugaye tubanja twagala balansi. Tegeeza ogaana osasula ojja kumanya. God, can I know who I'm talking to? Alo naakuba essimu. Pavin. Njagala kumanya ani gwe njogera I naye. was wedded 6 months ago. Kinze Pavini. Oh, Chebo Reverend ffe gwe watugatta myezi 6 egiyise. Ko Reverend iti hey. and the new marriage. Muli muti eyo. Reverend, it's pretty bad. N'obufumbo bwo. Paul has a girl he wants to turn into a second wife Ono agamba bibi. here. That's bad. Paul alina omuwala gwayagala ofuula omukyalo owokubiri wano. Church, we pray together. Ono agamba nti kibi osobola okujja ku kyaki ne tusabamu ffenna. Right now. I think you should talk to him. Ask what. Kiyinza obutasoboka aga nti yogerako He naye. did. Omubuuze lwaki. Surprisingly, I don't even Nakikoze. know why he's doing it. Kyokka ekikwewunyisamu naye tamanyi lwaki akikola. Thank you so much. Naye lwakuba nti bonna balalu. Oli yamubuulidde n'atamanyi nti amuyagaye nti mwagala. Kikikulu kya byonna okwagala kwe kutondawo ebisigadde byonna. Mpozi ng'agamba nti kyatamanyi ensonga lwaki amwagala. Era kisoboka omuntu ng'omwagala nnyo naye nga tumanyi lwaki omwagala naye ng'omwagala. That is very possible. So, how's been your day? Nakati omukulu tumulaba ajja asojjolimba olunaku lubadde lutya. It has been very hectic. I just feel exhausted. Olunaku lwo lubadde lwakoowa abantu kukoowa n'okwowera ddala. No need. Nakati oba leero teri kunaaba. Ayinza okuba bamuwadde eddogo lyoli. Naye bamuwadde buke teryo bali nga tebeetaaga buke kati omuwa eddogo n'omugaawo tonaaba okumala wiiki. What's wrong? Tofaayo sijja kulisobya kubanga obwo buntu bulijjo mbukola. Era eddogo nga tolisuubira kusoba. Mbuli abutanaaba. You still care so much after everything Nzannya. you're through. Doesn't it bother you that I'm dating someone else? Kakati omukulu agezaako ayagala okumanya curiosity. You're lawfully. Byonna bye nze nkuyisaamu. Embeera gye mbadde nkuyisaamu kuba naye kiraba si nnungi. Nothing shall set us. Naye nga tekikulumya mutwe kula nti kino omuntu omulala ate gwe nkuumiddeko amaaso. Kono twalayira. Share with me what's bothering you. Tewali kisobola kutwawula. Mbuulira ki ekikulumya omutwe. It's about my contract. Agamba nti contractor we. Been terminated and awarded to some company. Waliwo contract ezimu ze baasazizzaamu ate nga baziwadde kampuni ndala. Don't worry so much. Kono teweeraliikirira. There is a reason. You know the Bible says Wabaawo ensonga. that happens in life, there must be a reason. Bibbiriya egamba nti buli kintu okutuukawo mu mulamu kiba n'ensonga. The loan. I had secured a loan to start on this deal. Kado n'agamba It has been terminated. What am I going to use to pay up the loan? I know it must be hard, but alina kalooni. Contract weba egenze nobody looni eri expect. so kubanga era wali olina essuubi ddene kweno contract nti singa eyitamu kaddiiru mba ngenda kusasula ku kalooni wali eri wonna. Kakati looni mba ngenda gikolera ki kiba kitegeeza buli kimu kyolina kiba kirugenda. Going to Kakati awo omanyira nti nobody can stop reggae. Time for that. Bisegeera. To find Baani abeewolera ssente ku masimu. Otandika olaba message buli ssaawa. Looni yo tugenda gisazaamu tojja kuddamu kwewola. Bakutiisatiisa. Ne bakuweereza message nga bannange. Leero luno
Coming. Akatuulira akonkona. Nzija. Luvannyuma lw'ebbanga. Why are you here? Do you have any problem? Ate gwe okimya ekyo olina obuzibu nange? Aren't I welcome here? Siina kujja wano. Besides, what Yeah? that foul smell? Kyekiwunya wano. About Ekyaki. not smelling anything. Nze nga sina kyempulira. You should look around. Nedda noonya. Some clothes in. You have that habit. No soft clothes, but Bw'oba olina engoye ze wannyika n'otazooza. we can talk from outside. Ntumiddeko abazinnyika ne muzooza awayiseewo wiiki. Oba twogerere You ebweru. have some rest. What is this nonsense? Kuba emmese yafiiridde muno. What is this nonsense? Kyakasiro kyali wano. No, it's fine. Let's talk from outside. Besides, you've said Kiri bulungi twogerere ebweru ate ogambye. But wait, when you're moving out, Awulira nga bbiya. you get. Awunya. You need to check yourself. Olina okwekebera nno kuba era nawe buli wonsemberera. Awulira nga bbiya. Awunya. out me. That is not what I said. Onvuma. I have to catch up with something at the office. Si bwe ŋŋambye nina okubaako bimaliriza ku ofiisi naye maama. Buke yali abutanaaba kumala wiiki. Kaakati ono kaawedde dda. Kaawedde dda. How can a woman's house smell so awful? Enju y'omukazi ewunya etya nga bbiya. Be that she has some sickness that she doesn't know of. Mulwadde naye nga tamanyi bumanya. Tell her to go to hospital tomorrow. Nkya mugamba agende mu ddwaliro. Bamujjanjabe. You know, sometimes I feel like giving up. Olumu mpulira nga njagala nkiveemu. Omwana omuwala Pavini yalina mukwano gwe Grace. That case is so Nalweyiso Molini ag'obuzaale. and Pavin, my dear N'agamba nti angels. People awulira nga yes. kimutuuse ayagala asuulewo tawulo. Thank you. I didn't expect that you would because of your busy schedule and all that. Naye You know I love you so much. You know, ebintu ebimu olina okuba omugumiikiriza. Aweeva era olina okuba omukalabakalaba, eyes open. Pavin. Pavin. Banyumya naye nga noona ebirowoozo tebiriiwo. What are you thinking about? You mean I was talking alone? Kyogamba mbadde neeyogeza nzeka. Thing that you said. Ampulidde buli kimu kyobadde ogamba. Naye Let me go and prepare us something quickly. ngende nfumbewo ebintu. Get the Reverend's advice. Kola Reverend kye yagambye. And knees have to be on the ground. Amaviivi galina okuba ku ttaka mulokole saba. Saba tulina okunyikira mu kusaba essaala. Kiga tulina okubeera nga tuli basabi mu nsi ey'omwoyo. You know. Nkitegedde. You know, Ensi ey'omwoyo nyiikira, kunyiikira, kutoba, praying. kusaba. With Gurion. Yeah, I know. Nkitegedde. Or it's like that. Now, let me go and prepare us something to eat. Pavin, but you don't look to be okay. Kali amugamba nti munne ka ngende nteeketeekeyo ekyokulya. Naye ng'oli mu mbeera etali nnungi. I know you like Kabanga ka depression. I'm Yeah. eating. Nga buli ssaawa obeera mu birowoozo. Mu birowoozo. Nga ogenda n'ofuna munno ne mutandika okweyagala n'ogamba nze nkikubye ekiwedde. Ekyo nkimaze. home. Naye ate ebbanga we lyetola bw'etyo ogenda okulaba omuntu akyuka essaawa yonna omukazi yeekyusa. Kisegedde. Lord, I know you can do it even if Basajja tebeekyusa kuba bo kiba kibasuubirwamu naye omukazi ogenda okulaba nga yeekyusa. Essaawa yonna omukazi akyuka ono agenda okulaba omukyala asaba. that you Gwe saba. in the mighty name of Jesus. Ekyakwata kigenda. The heart of my husband. Kigenda. Divine healing, divine mercy, oh Lord. Father, I call upon you, protection upon my family, protection upon Yendobolo. I am calling upon your holy hand. Cover up Kakati omukazi ayinza okusaba nga akugeya. in the mighty name of Mwami wange yali yeewunza. Alabika emizimu gyamulinnya ku mutwe. Aliko emizimu nga 88. Ennaku zino tategeera. Mukama mugyeemu obusiru obwo.
ogyemu obuwumba tuutu. Mukulu ongeya ayinza okusabira awo essaala naye ng'ekugeya. Oli player warrior kati. Welcome back. Tusanyusa okulaba. Tamukulisaayo. I'm sorry, but Tamusanze asaba onansonyiwa munnange naye. No need for that. I came back on a full stomach. Bw'akomyewo akkuse. you don't even need anything to drink. Kyebo teweetaaga yaako okunywa waakiri? No. Aa. I took enough beer. Nanywedde bbiya mmala. Oh, don't give me that look. It's not that Kirika kunkanulira maaso bw'otyo kati oko. I just had 2 to drink. Nanyweddemu eccupa 2. You didn't say anything. Butali musango. You, Siina kye njogedde. my wife, Gw'oli mukyala wange. love the palm of my hand. Owulira ate kaakati gwe. Anything. Just leave me alone. Tebanayinze gunveeko gwonna gulabe. You see that right there? Saagala nga tokkirizibwa yadde n'okuntiisatiisa ate kyo kye nkugamba. Okiraba? Muntu obaako n'ogamba nti jiiti ono mukyala wange naye ssebo ne Yes. weetyamula olinganga wa covid. My mother. Nga waaki weetyamula? It's urgent. I have to send money for her treatment. Kakati onayagala ssente mukuweereza maama we bamujjanjabe. A lot of work on my desk. Badde n'ebyokukola bingi. Nansonyiwa. Come at your place. I'm tired of us being at my house always. Kati nno nja kukimako kubanga nze nkooyo obeera eno paka. You don't have to do that. Ate olina kukikola? Nze nja kujja. My wife is a little bit stressed. Mukyala wange alinamuko bustress wano. And I don't like that. Saagala kumwongerako bistress birala. I have said, don't come. Me, I'll come to you. Ngambye tojja. Nze nja kujja. Can you come down for breakfast? Ani, osobola okujja tugire wano ekyenkya? First come here. Sooka ojje. Nanno n'essimu agivuddeko. Hello. Are you okay? Oli bulungi? I do. Ki kyokola? Baby, Do you know that I've taken long without taking you out? okimanyi nti maze ebbanga sikutwalako autu? Really? Nangereka naawe. I think Zanzibar would be nice for 3 days. Naali kutuddeko Zanzibar. Bye for another 3 days. Yeah. 1 weekend we are back. Okay. Tusobola okgenda at least ne tumalayo nga kawiiki aka. If all goes well, then next weekend. Naye nga byonna ebigenda bulungi tomanya ne weekend eddako. Okay. Preparations. Okay. Now can we go down for breakfast? Tukole enteekateeka naye You've really surprised. sooka ojja nti tugire wanoka. Oli amusabye ssente kutwala maama we mujjanjaba. Sirina ssente. Eriyo ekiyaye ssebe ekyo nagambako. There he was. Kyaye kyosaba ssente nekyogera kiri mu kulya ebyokulya ebyebbeeyi naawe mbeera ogiraba sirina ssente. Bino ekivuubiika. Say yes. Sirina ssente walaayi. I will. Okay. Akati bintu byakukyukamukko. Tuba tuli awo tulengera jja mu nkondo. Kumbe baby girl Donna Nakaweesi Zainabu ag'obuzaale yali agguse ku kikomera. Mukulu kwe kumuggulira Lubega Abdallah Katende. Sooka olindeko tulabe tunaabadde ki. Atudda munda ono ali eno ali ku ssimu ye epavini kandi Victoria. Katen, Yes. Katende you're here to talk to me. ozze kwogerako nange. I had someone at the gate. Mpulidde omuntu ku gate. Madam, it's the other woman. Oli omukazi omulala. How can you leave a guest at the gate? Sali ate omugenyi omuleka otya wabweru wa gate. Which woman are you referring to? Mukazi ki ye gw'ogamba? The other woman of Mr. Paul. Oli omukazi wa Mr. Paul mulala. You mean Donna? Ogamba Donna? Just let her in. You Muleka ayingire. her outside? Tosobola era muleka bweru. Mukulu azze nalwo kumwoca. Naddamu n'akonkona. Kakati nno birabika ebintu bikyuseemukko olw'ensonga
mukulu aleka afuuse wakunoonya. Uncle Paul wakunoonya. Anne akwate ekkubo n'ajja mu maka mwennyini. Alaba oba anaamusangayo. Genda okutuuka wano. Who exactly do you think you are? Naye olowooza gwani. All that long at the gate. Weyita ki ne munninza ku geeti. How may I be of help to you, madam? Kuyambe mu kinnyabo. Waawano nnyo. Well, get me a glass of juice because it's evident you have dehydrated me intentionally Kaakati nfunire egiraasi for that long. ey'akajuyisi. Olabika okigenderedde okundwisa ebweru. However, let me ask attendant to get you some juice because I'm going for my evening prayers. Kali agamba ye agenda kusaba. Paul doesn't. Aŋŋambe Katende oba yakuwa ku juyisi. Why don't you let him? Because he's mine. Kaakati lwaki tamulekera Paul kubanga wuwe n'atumbuka n'aseka. Do you talk to Paul? Oyogera ne Paul? I suggest that you do. Mbadde ngamba waliogeddeko naye. You realize that Bw'anaayogera he's naye my husband. ojja kukitegeera nti mwami wange. Sapati. Okitegedde era nga okufa kwe kuyinza okutwawula. I'm off. Ye bwe muba mufudde awo ne babaawula. Katende, Katende please get the guests some juice omugenyi bamuwe kajuyisi anyweko naye maama. because I'm going for prayers. Nze ŋŋenda kusaba. Nina okusaba. Kyokka bannange mukyala yayiga n'okkuba obukule mu nju. Mukyala akuyitaka. Ati ng'eyakola eddogo lye wamala kawiikiko tonaabye byonna byakumenyera bwereere. Nange. Here it is. Ne kajuyisi kaakano. It's around. No, he's not around. Anko taliiwo. Taliiwo. Ali aba afuuse waakulindako. Kasente tekakyajja bulungi. The same spirit heaven Ono ngadde eno. call upon all the mighty angels, the holy Pita bamalayika. and take full control over our life. Badde balina gye balaze baveeyo. Bali balindeko. Kakati. Oli asaba. Is Uneeno bwamufumuukamu eno. with your mighty hand. Heaven Kajuyisi ne kaba kamutuga. calling upon your power. Ekyakwata kigenda. Come and take Mpita omuliro. this up. Mpita n'ebiguzikiza. Yayinza oyita omuliro n'ayita n'enku. Nagenda owulira. Teyeetegeera. Kajuyisi. Mpita omuliro. Down all the Mpita ekibiriiti. whichever Mpita enku n'amasiga. I cast it away. Byonna mbiyita. Nga tabi. Fire Ngenda okuwulira bisaanyi bimubunyeebunye. away to the lakes of fire, Heavenly Father. Faya. Faya. Mpita faya. Yita faya emirundi esatu. Nanamudanga. In the mighty name of Jesus. Awulira ebimusiiwa. In the mighty name of Jesus. I am calling Ebimusiiwa ng'abitakula. God to come and Ono bw'asaba. everything. Shankara bababababa. Wololololo. Wolokoso wolokoso. Nange ebimusiiwa. Gwe muganda wange alinga agudde mu musiri gwa kamyu. Bannange. Comes, Father. Ate byeyongera. Kamanna. N'afuluma. Demons Ekyakwata kigenda. that reject Ngoba emizimu. Ngoba ebyokola. Ngoba emmandwa. Buwaaye. The goddamn it. Gulawo naawe obadde ki? Ate batya ate obadde ki? Juice tonywedde. Nja. Gulawo. Wait. Lindako omukulu ajja. Naye gwategeera. Get out of the way. Bayo. Nange. Why didn't you tell me that your wife is a witch? Lwaki tewaŋŋamba nti mukyala w'omulogo? Pretending like you're not hearing me. Weefuula atampulira. Why didn't you tell me that your wife is a witch? Lwaki tewaŋŋamba mukyala w'omulogo? She just tried killing me right now. Mukazi adde ayagala kunzita. Where I am doesn't concern you. Ndowooza mubuuzizza oli wako ye gyendi tebikwatako. Give me God knows what. I Oba mpadde biki? called someone to take me to the hospital. I left your wife shouting and yelling on top of her voice. Kabuze kata ayita omuntu amutwale mu ddwaliro. Omukazi nvuddeyo ali eyo awoggana.
What have you said? Mugambye eki? Mukulu yakyukamukko. N'ekisinga okujja enviiri ku mutwe kwe kuba nti oli mulungi okufa, oli mulungi kaalaala, oli mulungi okuzaama. Nga ebika by'abalungi byonna byonna obiri naye. Waliwo okuzaama, kaalaala, oli muggo. Nse ebintu bwe bityo. More prayers. Oli kakyuduleni. Prayers. Olaba byonna obirina. Okay. Naye ng'abantu tebabirabawo. Oyita mu kkuba abantu tebakutunula nako. Bannaye. Nguza akagoye kakapya teryakulaba. Lunch. Ulo kazzaayo mu dduuka. Reverend. Can we start praying? Yes, please. But first and foremost, I Reverend. bring your husband's photo so that we pray for him. Baagala baleete ekifaananyi ky'omwami. Can a wedding photo work? At least naye bamusabire ate ekyembaga. That's what you have. You bring it. Bwe kiba kyekiriwo nakyo tusobola okukisabira. Kale ekyembaga babeeramu babiri tabaeramu omu kakiba kitegeeza basabira bonna. As I told you earlier, nga bwe nabagamba, this house needs more prayer. Enju eno yeetaaga okusaba. When you get a chance, please do pray for them. Bwe mufuna nammwe ka chance musabiranga abooluganda. Usabiranga abooluganda noga ati abeeri mbasabidde, n'abeeno mbasabidde, ate abeeyo nabo mbasabidde. Munte weefaako wekka nga gwe buli woofukamira nze Mukama bye nakusaba tonnabimpa. Mukama olabika wanneerabira. Mukama lwaki bali bo bawanze tompa? Mufo ky'okusaba ate abongere. Bwe bafissizaawo wayinza obbawo ebingi nawe ne bafissaawo nawe ne bakuwaako. Abeera mwenna abawadde lumu Mukama. For the gift of life. Akati, dear Jesus, Mukama weebale. On purpose to Yesu weebalire ddala. Paul wherever he is and his wife. Era nga tukukwasa po yonna gy'ali. To make him understand. Wano tulinawo mukyala we. It is his responsibility. Twagala amanye. Protect and care. Buvunaanyizibwa bwe okukuuma n'okulabirira mukyala we. Him wherever he is. Yonna gy'ali Mukama tumukwasa. Make him understand that it is his responsibility. Omuleetere okutegeera. Wife and buvunaanyizibwa bwe era ono mukyala we si waffe. To them to be happy. We want to cast era nga kaakati demons, emizimu gyonna egibaawo tugigoba that make him go astray. Egyo egimuwabya n'ava ku kkuba eggolokofu. Gatta teryali kigattulula. Kyewagatta teryali kigattulula. Osanyeewo era ojjewo ekyakwata kigenda. Emibi emizimu eby'obwenzi tugigoba. Mukama wagamba tewagatta teryali. Yita faya, kwata faya, tabula faya. Wherever he is to come in the house, Lord. Mukama omuzimu ogw'obwenzi tugugoba mu nnyanja ez'omuliro Mukama. Omuzimu bagugoba. Omuzimu gw'obwenzi ogwo bagwesibiddeko ddala. Guyina ogenda oba gwagala oba tegwagala. Tujja gugoba gusaaga. Abamaanyi nga basumulula esaala muganda wange bali waka. Ekisegedde byonna kukya mu ka TV gwe jjukira ekintu eki nti ffe essanyu. Ekifaananyi bakitadde wali. To be honest, Donna, kakati baby girl, it was uncalled for. Amazima gali bwe gati. Okay. I'm sorry for coming to your house unannounced. Ebintu ebimu kale ekituufu kiri nti nange sibinsanyusa naye ate si mu bubi. I don't know why you love picking fights. Tonyiiga naye simanyi lwaki oyagala nnyo ebintu by'okusikagana omugwa. Kati n'okugendayo nakwo waki wagenze nagaye togenda waka. I'm going to marry you but as second wife. Nkuwase naye ng'omukyalo owookubiri. Understand that there is a first wife. Gwe manya nti eri omukyalo eyasooka. Out of the picture, you know that. Era saagala omugye mu kifaananyi. Tubeere bakkakkamu. Sige kyayogera kituufu. Okay, babe. Sokuba olina eri omuntu naye era bibeerawo buli omu ng'amanyi nti gundi gy'ali. Onesala gy'asumulula teriiyo nti aa kyasobola obbeera naye tekiriiyo. Ogwo muzimu tugugoba gugende. Nga lwaki gusigalawo? Sigujja kusigalawo gulimba. Tugusiikulira nakacaacaali. Tugusiikulira tinku. Tugusiikulira fitina. No bwali eno kale nzikiriza kale baby.
kwesiga tuli wano mumanyiko kigenda nokola kyamakero mu ncweno ate Devland mukambwe mukasi saba bwakongoola enjwako akongoola nkongole nakongoola obusonda bwonna nakeno nkakongoola. Hey. What the hell? Ekiki? Baby. Ate kiki? What did you just call me? Bwamuyise baby. Ompise eki baby? You realize that I am a married man? Ondaba nti ndi mufumbo. Yeah? What are you saying? Kakati omukulu alinga yava mu kisisimuko. Alinga yadde engulu. Abadde alimanga yeekanga ne gyali eno ndi waye. So, gwe. Alo. Vayo. Yeah. Sia. Kati aba agenda oli bintu bimusiiwa. Anange. Bintu bimusiiwa. Anange. Kakati asonga mu bikonde yasoose kongoola kati asonga mu ngumi busonda bwonna ekyakwata kigenda etafaya mpita n'omuliro nga byegasse wamu akati n'alyoka awulira bintu nga bimutakula nga bimusiiwa nange baana bakeera kunyirira naye nga munange emisambwa gibalinga emisambwa kakati agamba mbu yaloga bw'abadde awayiriza mukyala w'ono si ye mulogo. What did you do? Wakola ki? Nkwokye? Nkususe? Not just worth it. Naye n'oluyi lwange terukusaana. Naye naawe togenda ate batya. Naawe labayo. Eri omuntu gw'otunula agamba bakkuba oluyi n'ate ndaba era mba ndwonoonye. So, baby, as you know very well, the program still stands tomorrow. Kati nga omanyi wamma baby. And prepare our bags. Teekateeka ensawo pulogulaamu ekyaliwo tugenda. You're welcome. Bagenda ku outing e Zanzibar. Why would you tell me on such short notice? No. Lwaki onsuulako busuuzi bintu bw'otyo? Work things, so... But before you get back to work, Anti, you really need this trip. waliwo ensonga z'emirimu naye Dubai, Zanzibar, Dubai. bagenda Zanzibar Dubai. Yali afunye eddiiru ye ng'ekomyewo. Kakati balina okugendako auto. Please, Gwe, good care of this house, okay? njagala okuuma enju eno bulungi. Take care of it with your life. N'obulamu bwo nsanganga nti oba fuuko oba kajiiko ka sukaali nga kabuze. Ojja kumendegera. You overpamper this man. Ono nti ajja kuuma naawe. Ekikulu omuwaana nnyo ate naawe n'okisussa. Nga bamubalirayo. Dda naawe leeta ssente ate kati osikamu. But in case of anything, Kale ziizo naye nga stay to call me, okay? Okay, sir. bwabeerawo ekintu kyonna kyonna onkubira. Take the things to the car. Honey, let's go. Bintu bitwale mu mmotoka wamma. Ani gya tugende. Bagenze okugenda outing. Naye nga ye yali aloga. Yava mu mathematics. Buterevu sijja kubanga nsukawo. Atalira mbano vijja atanabbi wa bulimba. The one on VJ, the man himself behind the mic. Zema kakutulemu kubanga kutusaako. Atengera kopi zisigala za Kyamuka TV anti Fessa nyu. Bisegera muguru bisatu nkaga mu 2. Obera tufuna buterevu ku kiswani ekyazaamu. Nageme kiswani ekyazaamu. Jibere mutwalo mwenda mukenda. Obera ofuna decoder full kit. Atengera obera ogenda kufuna ekisowani. Ofune decoder. Ofuneko n'omwezi mulamba. Okisegedde. Ate obere ng'onyomero ekifaananyi. Ebifaananyi birikkiriya. Atengera nkukakasa nti buli mwezi ojja kubanga osasula omutwalo gumu 13. Obere ng'ate onyumirwa. Awo naona kunyumirwa. Nobadde egambayo. Kyamuka TV ku social media zona. Ngero typing Kyamuka TV. Fessa nyu. Tabika Kyamuka TV, social media, TikTok, YouTube, Telegram jetuli, simanyi, Facebook, Twitter, ne walala yonna najja okuba tufuna twagala feedback. Oyisegedde, I sign out.